والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد amatendo amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tuzzaako okusaba Allah wekitiibwa berenga sa okusaasana emirembe kwekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku olwaleero olunaku lwakuna nga olunaku olwaleero nze n'omugenyi omukulu insha Allah ajja kutweyanjulira mu maaso awo. Muganda mmwe nze Muhammad Sulaiti Kalanzi nga nze omukyaza w'omugenyi abeere nga atweyanjulira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nzirako okweyanjula amannya Omar Sulaiman Kasule okuva mu association eyitibwa Jam'iyyatu Istisharati al-Islamiyyati lil-Mirathi fi Uganda, ekibiina kibayita Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Tukola n'ekibiina ekyo era nga gye tukakalabiza emirimu gyaffe. Mugimu ku mirimu gyakyo kubeera nti kigaidinga ku nsonga ezikwatagana ku busika, okulaga engeri ekiraamo gye bakikolamu, okusupplyinga ebiraamo, okuvaluinga properties, okugabanya emaali y'obusika n'ebirala bingi. So abasobodde okuba nga agyeyungako ekibiina ekyo osobola okugenda ku Facebook page yakyo Islamic Inheritance kyosaamu kyokka n'oba nga osobola okufuna egimu ku misomo, oba kugenda ku YouTube n'osaamu ekigambo Al Hadiya ojja kuba nga weyongerako okumanya ku busika insha Allah. Naam, Sheikh osangibwawa? Naam, nansonyiwa mbadde seeyanjudde gye nsangibwa. Naam, mpangalira Kawempe. Era wenkolera emirimu gyange. Nawo ofiisi wenkolera Kawempe nga mugazi. Kawempe ku police bayita Bwayise 2 Nabukalu zone mwe muli ofiisi eyo. Mwe tukolera emirimu gyaffe inshallah. Kukasitutuka Kawempe ku police bwoti awo bwotuuse inshallah. Naam, tubalamira okubanga mutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe kiri nti nkola tusobola kubanga tugibuukako oba nga tugivaako. Tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tetujja kubasomera aya yadde hadithi olw'ensonga nti obudde buyinza obutatumala, naye insha Allah olunaku olwaleero muganda wange ono njagala beere nga tuyisizzamu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, era mbategeeza titugenda kubanga naye buli lwakona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga tugenda kutambuza omusomo ogwa ebyobusika, mu luzungu inheritance, mu Luwarabu tukiyita tutya Sheikh? Al-Mirath, ebyobusika. So olunaku olwaleero inshallah tugenda kuyitako mu introduction oba ennyanjula tubeere nga tutambulira mu mbeera. So Sheikh muganda wange, nandikusabye tutandike otuwanjulirire oba oyanjuluze obusika, twebuuza obusika kyeki. Nze kennyini nkyebuuza ne baganda baffe abatugoberera abatulaba oba abanaalaba oluvannyuma era bajja kwebuuza. Kibuuza kye bulijjo naffe tukola ki? Tukyebuuza, tubiwulira ebintu ebyo obusika kyeki. Neebazizza muganda wange akaseera kano kampadde n'okubaako mu kifo kino, okubeera nti twejjukanya ku musomo oguyitibwa obusika, nsonga nkulu nnyo eyeetaaga okussaako essira, ng'abantu butadde essira ku bufumbo, ng'abantu butadde essira ku zaka, ng'abantu butadde essira ku mirimu gyonna egisigadde egy'obusiraamu. Guno mulimu mukulu nnyo, actually mugimu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yeekwatiramu ye nga ye obusika kye kimu ku byo.
kuba teyabirekera mulala yenna. Ye kennyini yatwala obuvunaanyizibwa n'abitematema n'atulaga abasika n'atulaga buli kimu. Naye nga tetunnagenda eyo tujja kusooka tumanye obusika kye ki. Nga Sheikh bwagambye abasinga obungi tukyebuuza obusika kuba tulina si obusika bwa mirundi mingi. Owulidde kati omuntu yeetaaga ategeere obusika kye ki. Katandike mu bufunze. Tugenda kutandika kibaita taarifu ilmu al-fara'id, kibaita obusika oba kibaita ilmu al-fara'id. Agamba nti yutlaqu ala ilmi al-fara'id iddatun min al-asma'i wal-alfaz. Kibaita fara'id oba kibaita obusika kiina amannya mayitirivu nnyo. Naye nga bw'ogenda okugekenneenya gonna ojja kusanga gayina amakulu ga mulundi gutya ga mulundi gumu. Minha mujgo mwe muli kibaita ilmu al-fara'id. Ojja kuwulira nti olyaga nti ilmu al-mirath irimu ey'obusika. Ilmu al-fara'id irimu ekwatagana ku migabo. Irimu ekwatagana ku busika ya ilmu al-mirath. Ilmu al-fara'id irimu ekwatagana ku migabo n'obusika. Wafiqu tuyite amagezi agakwatagana ku busika oba obukenkufu obukwatagana ku buki wa ilmu tarika bagiyita irimu ekwatagana n'ebiba birekeddwa n'ebisigalira. وهذه الفاظ كلها zonna zino njogera bw'ozitunulira bimaana wahida, zonna zirina entegeera y'emu. وهو علم الذي يتوصل به إلى معرفة أنصاب أو الأنصباء الورثة من التركة الميت. nga yerimu eno gye tuyitirako okumanya emigabo, okumanya portions. Omuntu yenna singa aba afudde n'aleka ebintu baani aba bateeka okubifuna bafuna byenkanaki. Irimu eno bwe bukulu bwayo. Makulu ekituleese kumanyisa muntu singa omuntu waafa olina mugabo ki mu maali ye. Kikulu nnyo. Singa omuntu waafa kye bayita obusika kye ki mu baana kyetugenda okumulamwa wetugenda okuba nga tutambulira. Taarifa ilmu al-fara'id katugambe kati wetutegedde in general lugatan tutaddeyo nti mas'ala fima yudhkar mulimu ku byogerwa nga twogera ku kigambo ilmu al-fara'id wa n'amannya gaakyo. Kati wano kibadde fara'id kyeki agambye nti al-fardu jamu farida. Al-fara'id jamu farida. Bwagamba nti fara'id emigabo ate ogumu gubeera fard mushtaq min al-fard. Fara'id kijibwa mu kigambo fard. Fard kitegeeza ekyetteeka nga bwogamba nti swala farida kyatteeka oba yatteeka otegere bulungi. Kale ate waliwo kyatteeka kitegeeza nti waliwo ebyetteeka omuntu byateekwa okufuna ng'omuntu afudde. Ebyo nabyo byetwagala okubanga wahiya mushtaqatu min alfardi alladhi awjabahu Allahu ta'ala. Kijibwa mu kintu ekyetteeka ekyo Allah kiyakakasa nga kyatteekwa okubeera nga kituukirizibwa. Watutlaqu alfaridatu fi llugha ala ma'anin idda. Era ekigambo farida era kirina amakulu amaki amalala ng'oggyeko ago. Mwegomwe muli alwajibu eswala wajibu ekitegere bulungi ne mubaamu wal muqaddaru ekigeraageranyiziddwa ekintu ekyekigero oba ekigeraageranyiziddwa wal hazzu al hazzu kitegeeza ekitu part portion ekitegere bulungi wat taqdiru ekigeraageranyizibwa oba okugeraageranya wal qat'u ekikutuddwa. Omuntu bakola emigaati egyo naye bwe bagimala bagiteekamu kye bayita slices butosi oba mu Luganda babuyita batya naye nga twaziyitanga tosi. Okitegedde kati tosi bwe baleeta omugaati ogwo buli omu n'akwatako nti ako omugaati ogwo buli omu bweko tosi mmeka bbiri kyetugeza alqat'u. Eyo tosi ebbiri z'ovuna ezo zikutuddwa ku guli omuki omulamba okutematema wal inzaalu n'okussa ekintu mu ssa lyakyo inzaalu okuteeka ekintu obwo kyadde wa tabyin okwoleka. Kubanga omugabo guno ebintu omuntu aleka bingi naye oli ne bamwoleka nti ago olina kino kye tabyin wa nasibu era guyitibwa omugabo. Wal muqaddaru al mafrudu ere ogubeera gugeraageranyiziddwa ogw'etteeka wa yusamma al fardu faridan li annahu la ma'alima wa hududan. Era kye bayita batigamba nti wa yusummiya al fardu ekyetteeka kyayitibwa nti kyatteeka li annahu olw'ensonga ma lahu ma'alima wa hududa tekirinaawo komo tekirinaako ki okujjako oluvannyuma lw'okukigeraageranya. Ensi eno gy'olaba yali
namba nga terinaako hududu nti Uganda ekoma wano nti oba ekoma wano naye after the scramble and petition oluvannyuma lw'abantu abajja ne batandika okugenda nga bagabana abafuzi b'amatwale ne bagamba nti kati Uganda tugisazize ekome wano kati Kenya ekome wano ne bagenda nga bagabanya bwe batyo n'eryoka efuuka ng'erina ekoma nti ngenda wa Kenya ngenda wa Tanzania ngenda wa gundi naye oluvannyuma lwa kusaawo ki komo naye nga olubereberye yayitibwanga nsi kituufu Naam walfarud istilahan wali tubadde mu lulimi Luwarabu nga lugabula tutegeera naye kati tugenda mu mateeka aga ilmul faraid mbantu abamanyi ebyobusika tetunnagendayo munda eyo kati ndowooza abatulabo batandise dde okwewuunya lwaki mu irimu zonna tuleese eno kubanga tusoma durusa ez'enjawulo kati tulina social media Islam medias nyingi nnyo naye twesanga nga buli wamu tusoma kifaanagana tusomesa essala ne tusomesa okusiiba ne tusomesa obufumbo ne tusomesa okutya Allah ne tusomesa naye waliwo ebintu ebiri essential mu ddiini nga bikulu nnyo omuntu ng'olina okubimanya maadhalika mu maaso eyo ogenda tusomera hadithi z'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ezazitulagira okwekwata ku ki ku faraid kumanya emigabo gino na biki sijja biyingiramu kuba olunaku si lwange lwa sheekhe naye njagadde tugyeyo ekifaananyi nti omusomo gwe tulimu guyinza okulookinga board oli ayinza obutagunyumirwa naye bw'owekwata bulungi ogenda tutuuka mu maaso ng'otoyagala yadde n'ekigambo ekimu kikole kikuyiteko so tunywere insha Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tuyiga kubanga bino ebintu byaffe insha Allah. Naam tubadde ko istilahan olulimi Oluwarabu nga tumaze okulutegeera ekigambo ekingeri ekikyukakyuka nti oli bwagamba wajibu abategeeza ekitteeko onagamba nti abategeeza kino Oluwarabu lugazi kati bwe tugenda ate mu mateeka kitegeeza tuyingiridde ddala mu kinyusi kyennyini kye bayita obusika agambye nti wal faraidu istilahan kye tuyita emigabo oba bye tuyita ebyetteeka mu lulimi olw'amateeka agakwatagana ne ilmu al-faraidu agambye nti urrifa bi'iddati ta'arifa nakyo kyannyonnyola bi'iddati ta'arifat ennyinyonnyola ey'enjawulo kyawewa definitions ez'enjawulo okusinziira ku baki teyajjeemu okusinziira ku baki ku bamanyi ab'eddiini y'Obusiraamu esookera ddala katutandike n'eno agambye nti ilmun yu'rafu bihi kayfiya tawzi'i tarika ala mustahiqiha asooka ddala abamanyi abasooka batugamba nti ilmun kwe kumanya yu'rafu bihi okutuleetera okumanya oba kwe kumanya okututegeeza oba kwe kumanya eyirimu etuwa okumanya kaifiyatu tawzi'i tarika engeri gye tugabanyamu ebyobusika omufu byalese tugabanyamu tutya yeirimu ekumanyisa ku muntu omufu byalese obigabanya otya ala mustahiqiha ng'ate obiwaaba abateekwa okubifuna ye taarifu esooka sikategedde tugambye okumanya yirimu etuwa okumanya yirimu etuwa okutegeera nengisoma gyempitiramu okumanya ono afuna ki abaffe omufu taata wo afudde gwe omwana olina ki maama wo alina ki mu byobugagga kitaawo byalese kubanga ebintu bifa milkiya ekyuka era tujja kusoma kye bayita milkiya obwannannyini abaffe obwannannyini buno bukyuse buvudde mu mikono gya taatawo baani ani omulala alina obwannannyini alina bwannannyini bwenkana ki ono alina bwannannyini bwenkana wa kyentegeddemu nze naam bwe tuba tusomye irimu eno tugitegeera naam kikuleetera okumanya wemba mathalan kanneegerezeko nti wemba nfudde abasigaddewo baluwa abalina okusika ku byange exactly nabasika kyenkana ki okay oli kumulamwa bwenfanze manyimu abasinga bali abatulaba tebaagala bagerezaako kati fa bali muno ababasomesa katuyegerezeeko nze bwemba nfudde nina omukyala n'abaana omwana wange afuna ki mukyala wange afuna ki ku byobugagga byange kyetuliko taarifu ey'okubiri abamanyi ab'omulundi ogwokubiri nabo balina taarifu gye batuleetera agambye nti batugamba bo nti ilmun biqawaidin wa dawabitin min alfiqhi walhisab bagambye nti kwe kumanya amateeka ne principles mu Luganda simanyi babuyita
okumanya amateeka ne principles oba engeri min alfiqhi nga biva mu kutegeera walhisab n'okubala exactly n'okubala mathematics yeirimu etumanyisa amateeka n'engeri nga tubijja mu kutegeera okubala yu'rafu biha ng'okubala okwo kwe tuyitamu okutegeera nasiba kulla warithin buli musisi nasiba kulli warithin nga tubala buli mugabo gwa buli musika minatarika okuva mu ebyo ebirekeddwa omufu kitegerekeka okumanya amateeka n'engeri gy'obalamu kuba oyita mu kubala ekitegeeza nti togenda kuva eri ogambe nti gwe ente yiyo gwe esepiki yiyo gwe emmotoka yiyo oyita mu kukola ki mu kubala mathematics yennyini akutegeeza nti kati ono alina kyenkana bwekiti ono alina kyenkana bwekiti tetugwira bigwire exactly naam netugenda ku taarifu eyokusatu abamanyi ab'omulundi ogwokusatu batugamba bati agambe nti ilmun bi usulin ma'khudhatun min alkitabi wassunnati wal ijma' atugambe kumanya kwe tujja mu bikolo yeirimu erinako ensibuko okuva mu bikolo by'eddiini yaffe ey'obusiraamu nga ekitabu al-Qur'an والسنة لحديث زومبك محمد صلى الله عليه وسلم والإجماع إجماع الأمة نوكيغتا kw'abamanyi waliwo abamanyi bebeegattako ebyenjawulo n'atugamba nti yu'rafu biha nga ebyo bye tujje mu sectors ez'essatu mu bikola ebisatu ekitabo Qur'an sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okwegatta kw'abamanyi ku bumanyi kw'ebyo bye baamanya nga babijja mu asulu ziri ebbiri nga batumanyisa bi ahwali alwaratha embeera z'abasika tulina embeera zetugoberera omuntu z'alina okugiramu okufuuka omusika waman yarithu n'okumanya ani ateekwa okusika okubeera omusika waman la yarithu n'oyo atateekwa kuba musika amakulu atateekwa kugabana ku byabugagga bya mufu wa kaifiyati mirathihim n'okumanya engeri gye bateekeddwa okubifunamu min attarika nga tubijja mu ebyo omufu byabalese nayo taarifu kati mulimu mufu abalaba abadde amanyi nti nze ikasita Allah amujula nze n'ennyumba yange buli ali waka yenna afune enju yange n'emmotoka yange biki nedda laisa al-amru hakadha ensonga si bwetyo bweri taarifu eyisembayo eyokuna nyingi nnyo naye zino ekitafaina bihadhihi al-arba tuteko zino ennya eyokuna egamba nti fiqhu al-mawarith kwe kutegera bwe bukwenkufu bw'okumanya ebyobusika bwe bukwenkufu mu kumanya ebikwatagana n'obusika wa ilmu al-hisab n'okumanya ebikwatagana n'okubala al-musila ebitutuusa limaarifati mu kumanya ma yakhussu kullu dhi haqqin min at-tarika otutuusa okumanya okubala okwo okututuusa okumanya buli musika kikyateekwa okufuna kati botunula taarifa zino ennyanga bonna bwe tuzituwadde abaziba zigoberera okitegedde zonna ogenda kusanga bimaana wahida nga zonna zirina amakulu aga zonna zituusa ku kigendererwa illa anna thalitha huwa ajma'uha naye ate eyokusatu yabadde yankizo nnyo olw'ensonga yaleeseemu ebikola ebimeka ebisatu yatugambye al-Qur'an netugamba al-hadith netuleta al-ijma' abamanyi boogera ki yankizo naye nga byonna byereese ne bali bakoze eki amakulu ge yaleese ne bali gebakola ki ekigendererwa kyonna kiri kimu kitegeeza nti omuntu asobola kuwa taarifu eyo nakuwa taarifu naye mwenna ghayatun wahida mwenna nga mugenda kumaliriza omutendera gweki gwegumu katulabe abaffe irimu eno lwaki eyitibwa ilmul fara'id lwaki bagiyita ey'emigabo niwankubadde nga wainikyamati fiha taasib niwankubadde nga tuyinza okusangawo mu mbeera ezimu nga waliwo omuntu ng'asobola okweddiza ebintu byonna kubanga faraidu tukiyisa emigabo faraidu tukiyita ebyetteeka naye ate waliwo embeera wojja okusanga ng'omuntu afudde naye ng'ebintu birina kugenda eri muntu atya omu yekka naye ate ntugamba nti tulimu ilmu al-fara'id agambye liijtimaliha ala al-huquqi al-mafruda olw'ensonga nti erimu ebintu ebyetteeka ebyenjawulo ebyalaalikibwa ebirina okuggibwamu ensonga lwaki bagiyita irimu eyo ensonga lwaki omuntu bw'afa bwe teweddiza bintu bye
waliwo kapaati ke tujjira okutuka kye bayita alhuquuqu almutaallaqu bitarika naye nga nsibyemu awo katono kamba nnyonnyolemu kano lwaki bagiyita ilmu lfaruq mulimu ebintu bingi nnyo ebivaamu mu maali y'omufu ng'afudde okugeza waliwo kye bayita alhuquuqu almutaallaqu bitarika ebintu ebitaano ebikulembezebwa mu maali y'omufu singa aba afudde omuntu bw'afa bino ebintu bitaano tutegeddwa bigeno newankubadde nga abantu abasinga obungi ekisembayo ekyokutaano kye tutandikirako naye bijja mu oda ekisookera ddala kye bayita mu'unatu tajihiz omuntu bw'afa waliwo kye bayita mu'unatu tajihiz okugjamu ebintu ebiteekateeka omufu olwaleero abantu twajja mu mbeera nti omuntu bw'afa twamanyira tulina kumusondera sente z'essanda ne bakuba olukuŋŋaana maadhalika ng'afudde olusi na mugagga yeesobola kiba kitegeeza nti bwenfa mu byobugagga byange musooka kujjamu bigenda okukuteekateeka essanda kuliko amasanda ge bagenda okunsa emmotoka eko nakutambuza transport kakadha n'abanasima entaana ezibasasula abanakuziika nabo tusobola obbasasula n'okubaliisa provided kubawa musaala otegedde bulungi nga byonna tubijja muki mu maali maadhalika olinga alina kyokondako ekitere olabika ennyo ti omuntu aba alina sente kyandibadde kale tibwakati ffe twakikwata eringa olufu mu Buganda titulina okusonda amabugo gagenda okukolako ki naye omusajja aba mugagga kiba kitegeeza nti min babi awula okukwata ku byobugagga bye byebiina ate okugabula bono bonna abazoziika abazosulawo biki byonna kati ekyo bakikola mu bukyamu baali badde bakikola kyebakwata ekirungi kyekyamabugo ekyo alhamdulillah bakikwata kuba kiddala ddala mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awulidde nabbi yagamba nti isna'u li ahli Ja'far ta'am au kama qala alayhi salam yagamba nti bannammwe bali mu kutawaanyizibwa hadithi mpanvu bali mu kutawaanyizibwa naye bali mubakolere emmere yagamba isna'u maana sanaa mubakolere maana mubakuŋŋaanyize mubawe ekyokulya olwokuba nti kati saawa zino babyanga tebamanyi na kikyakukola ki oba omuntu afiiriddwa yamanye embeera omuntu yali afiiriddwako yamanye embeera oyo afiiriddwa mwakola ki mwabeera n'olwekyo kyebayita amabugo ati amabugo ago tekitegeeza kuyamba mufu muyamba bannamwe abafiirwa bayetaavu mu mbeera yonna obuyambi bwammwe okuba beetaavu nga ekyokulya musobola kibawa kubanga emaali ono omuntu bw'afa ekyamazima nti obwannanyini bwoba bumuvuddeko eba tekyali yanze Sulaimaani afudde kasita Allah nzija kyova olaba ekyo kihakaka hadithi nti Allah yatugamba dda almaalu maali maali yange nze Allah waljannatu jannati nejjana yange nze Allah yeyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ojule naga nti fasna'u jannati bimaali ejjana yange mugikolerere nga mukoza ki emaali yange fashtaru jannati bimaali mugigule na sente zange ekyo bw'osoma irimu eno eyepanka naddayo nepapanka nakola atya eyegulumiza eyekola ki ojja kukakkana kubanga olumala okufa zino zivyeyite ezikubya abantu amasasi owulidde zino zonna ezivumya abantu ezikubya abantu ebisote emmoroka ezaki ezebbeeyi zonna omuntu abireka wali ntende kiba kitegeeza nti Allah bw'akolera enteekateeka n'omanya irimu eno n'ogitegeera bulungi togenda kuddayo kwekuluntaza amampaati gakuggwa kugamba otebenkera n'omanya nti abagana okuwa zaka mu maali ya Allah ekitiibwa abagana okujjamu saddaaka n'ebisigadde n'abagana okuyamba abantu baabwe bennyini ab'eŋŋanda n'ebisigadde amampaati gakuggwa kasita otula wali mu ddiiro ante sente ne zimwe ziba mmeka ku akawunti oba tokyaziinako buyinza kuba bw'ofa abayagadde n'azitwala bw'omutaba na bipapula bya banka oba ki zigendera eyo teri azikilaiminga buli kimu kyonna kisigala nga bwe gikola ki ne kisaasaana okulaga nti olina buyinza Allah bw'atyo okulaga nti Allah emaali ye yatwala obuvunaanyizibwa n'agigabanya ng'ofudde kugamba emaali esigale mu bloodline ereme kusansuka imaana kati watusindikiza ate okumanya gaaya ki enkulu eri mu kusoma irimu eno tugenda kukimanya gye bujjako nga tukyali ku bintu ebitaano bwetuvudde okugenda awo tumaze okugjamu ebiteekateeka omufu alhamdulillah biwedde ne tugenda ate ne tujjamu kye bayita alhuquuqu almutaallaqu biayni tarika
omuntu bw'afa si buli byokuŋŋaanya nti bibyo nedda osobola okuba n'ennyumba naye nga kabada ya Muhammad yagigamba nti gimukuumireko osobola okuba n'emmotoka naye nga Isa yagenda bweru naye n'agamba emmotoka yange obutayonooneka gikole ki naye Allah ageze osoose Isa okufa ate nga bano abakulaba n'emmoloka eyo balowooza yo n'abaana bakimanyi nti yiyo owulidde olwaliro kati tuli mu mulembe ogwayonoonese abaana tuzaala bonoonefu owulidde naddala be tusomesezza ki ddiini abaluvu ensi kati yayonoonese olufa bwoti omwana emmoloka agyeddiza oba ye mukulu oba ye muto buli alina kyalina ng'asirika owulidde kati omuntu ateekeddwa okulambika ebitali bibye mu maali ye kuba ebyo tebibalibwa ku pashali bigenda kugabibwa basikaabo maana kyandibadde kyabuvunaanyizibwa abantu ne baba nga bamanyi ebibyo n'ebitali bibyo babyawule ku bibyo bwe babeera bakugaba bajja mu bibyo ontegedde bulungi tebajja mu byabalala ekirala ng'oggyeko ekyo abantu banekeddwa okuba n'abeegendereza kuba abantu bangi nnyo tebalambika maali etali yaabwe mu byabugagga byabwe abasinga obungi oli naafa eyo nayo navulugu najjawo lwa nsonga ezo naye tusaba abantu babeere nga bakikola ki ekintu ekyo bakikola ki bakyetegereza bakiseeko obuvunaanyizibwa n'omulaka ensonga endala okujjamu kye bayita الحقوق والحق الآدمي والحق حق الله إذا الحقوق المرسلة ng'oggyeko الحقوق المتعلق بعين التركة bw'oggyako ebintu twakasoma ebintu bibiri tubadde tugenda ku kyakusatu tusoose n'okugyamu ebiteekateeka omufu ne tujjamu ebitali bibyo ebikutereseddwa mu maali yo oteekeddwa bijjamu biddeyo eri bannyini byo ne tuddako okujjamu kye bayita al-huququl mursala huququl mursala zeziriwa ze bayita haqqullahi wa haqqul adami okujjamu ebivunaanwa bya Allah mithlu zaka omuntu abadde afudde naye nga awa zaka afudde naye nga wiiki ewedde yabadde alina okutwalayo ki okuwa zaka oba eggulu yabadde alina okutwala zaka naye ate Allah ageze n'ava mu bulamu bwaki emaali ye erina okugibwamu zaka nga tetunnabagigaba lianna dhalika haqqullahi mu right za Allah kiziteekeddwa okugibwamu ekirala tuteekeddwa okugjamu mu haqqullahi mulimu kye bayita nadhir okweyama abantu bangi beeyama oli afanga yeeyamye nti bannange nze nja kuwa kino nze bannange nja kuwa kino mathalan muzikiti n'agamba nti omusaala insha Allah mujja gukima Allah namujjulira ngweyamye imaamu omusaala gwa imaamu ngweyamye imaamu nze neeyamye okusasula abakozi ontegedde bulungi okwo kweyama okwo tekuba kusuubiza abantu balina okwawula wakati w'ebintu bibiri okusuubiza n'okweyama byanjawulo okweyama liba bbanja yetuyita nadhiri kyova olaba ne Umar ibn al-Khattabi bwe tuddako emabega radiyallahu ta'ala anhu yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'avuga nti ya Rasulallah kuntu kad nadhartu fi al-jahiliya an atakifa fi bayti llahi al-harami yagamba nti ya Rasulallah neeyama mu kiseera ekyobutamanya nga neeyama okujja okuba nga nkolako itikaafu mu nnyumba yaani ya Allah itikafu tushinyonye itikafu kitegeeza okujja okulambula ku nyumba ya Allah makulu okujja okutendereza Allah okuwaayo obudde otuleko mu nyumba ya Allah obeere ng'omutendereza nga gye tukola mu kisiiba abasinga gye basinga okumanya otegedde bulungi naye yamuddamu ata sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti awfu binadhrika au kama qala alayhi salam yamugamba nti tuukiriza obweyamu bwo oba okweyama ekitegeeza nti okweyama kwateeka okukola ki okutuukiriza so okweyama kwanjawulo abantu bagenda ku mikolo nagamba soda mumujje ku lisiti ngenda musasu naye olunaku lw'omukolo ne lutuuka essimu n'aziggyako neyekweka neyirabira nti eryo bbanja hatha nadhir oteekeddwa okusasula abantu bangi kyova olaba oba toyina teweeyama tukubiriza abantu si kirungi gikola ki kale suubiza gamba bwe nnaaba ekyo kyawukana omuntu okugamba nti nze ekyo kyange nkyeyamye kijje ne ku lisiti n'olinaga bwe nnaaba kitegeeza nti ku lisiti okirekako okitegere oba n'essuubi nti ayinza oba ayinza obutasobola naye abantu ekyo tetukimanyi so tutegeddwa okugiririza bw'obeera nga weeyama n'okusuubiza suubiza teweeyama
oba ekisuubizo bw'osobola okola bw'otasobola okireka era tovunaanibwa ate kiba kirungi n'otegeeza gw'osuubizza temunnange nakoze eki saasobodde nalemereddwa okusinga ate okusirika obusirisi ensonga endala gye tugenda bingi waliwo emitango bw'ogenda ku mitango tobala abantu bateekeddwa okutuula bamanye emitango abantu bali mu hijja badde mu hajji naye omuntu ayinza okwegatta ne mukyala we mu hijja ogwo mutango sheekh fidiya owulidde omuntu ateekeddwa okwenunula omuntu ayinza okuba nga yayita maama we n'amuyita mukyala we ogwo mutango guli awo omuntu ayinza okuba yalayira n'atatuukiriza kirayiro ate n'akakasa kulayira kwe ogwo mutango kuliisa bamisikini 10 au kiswatuhum au tahriru raqabat au chegede okuliisa bamisikini oba okubagulira engoye oba okutoa omuddu owulidde option ziri nnya oba okusiiba nga omuntu tasobodde nga talina bisobola so emitango mingi ebyo byonna mabanja omuntu gaafa akola ki hadha fi dhimmati almayyit ebibeera mu nsingo za mufu ne wabeerawo hukukul adami ebivunaano rights of people fellow people abantu fellow humans abantu banno bye baba kubanja gamba nga omuntu yakuwola sente ze olina amabanja g'abantu yahe ebyo bintu byonna binakulaga obusika tebunnajja tukyajjamu bitali tukyakiriyalinga maali eno nga bwoleta emaali n'ogijja ebweru neetuuka wano ku pooti Mombasa nga olina okiriyalinga buli musolo gyetuukidde olina okusasulayo ebifo byayo ewenajja mu Uganda wano ewaffe olina okiriyalinga bills ne revenue ontegedde bulungi ebyo byonna egyo n'emisosososo girina okuba nga gikola ki kitegeeza nti bulijjo tuba oluusi abantu batuuka nga tugenda kuzika ne bayomba kyekyo lwaki omufu bamulwisa lwaki bamulwisa twagala kugenda kiba kitegeeza baba bakyakola ku bintu ebyo bakiriyalinga bintu ebyo agenda okutuuka omuntu si kirungi kugenda nga abanjiwa abamu balowooza nti omuntu bw'afa biba biwedde nzoba nkozi kasita naafa kirungi kasita naaba nfudde ate anaaba mmanja ati bagamba ayizulu binagigirira eyo naye kino nze njala lutegeeza abantu nti omuntu bw'ofa biba tebiwedde bakayita waliwo kyebaita katandika butandisi oba otandise butandisi owulidde ogenda kuwera ennemba n'emisango gy'obadde ozza oli mu kkooti ogensi mahkamati llah mu kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kkooti ya Allah akulamule ku buli kimu kyonna ky'obadde okola kuno ku nsi tuukiriza amabanja g'abantu bawe bye bakubanja oberikiriya fi dhimmati almayyit huququllah abantu ofudde gundi tomwetondedde wamuvuma wamulyaza amaanya so abantu tukume ennimi zaffe kyo nakyo ekintu kikulu kubanga eryo nalyo bbanja omuntu lyogenda nalyo kyova olaba omuntu akola tawuba nga tannafa kyolaba omuntu yendenyeza abantu gundi nakusobya nebambe nkusaba sonyiwa naye omuntu ne ku nkomerero y'obulamu bwe asobola okulema okukola ki okwetonda nga ne gweyotondera waali awo aziivu nti anaava mu ntaana eri akomewa mugani nti munnaye kola ki sonyiwa bibizze nedda ku ssaawa esembayo omuntu oteekeddwa okuba omugonvu buli omu omwetaaga abantu abakubeerako balina okubibajjukiza ebyo tuleme kukola mawaggali kuba Allah wali woolaga si wangu tuleme kukola mampaati tuleme kwefuula bakitalo ebyo byonna byonna abantu takeddwa okubeera nga tubikola ki tubyetegereza tubyegendereze eyo hakku yakusatu hukukul khamsa twakakwatako mmeka 3 twakakwatako 3 emu ebaddemu 2 esooka twagambye okugjamu ebyomufu eyokubiri okugjamu ebintu ebitali bibye mu maali ye eyokusatu tugambye hukukul mursala mwe muli ebyevunaanwa bya Allah amakulu amabanja Allah byakuvunaana byotatuukiriza okitegedde unfulfilled obligations ebintu byolise tokoze eki totuukiriza then n'okusiiba kuba mwekugwa kuba n'okusiiba haqqullahi era omuntu bwafa ateekeddwa okuba nga asiibirwa naye ate nga bamusiibirwa bakumwanjo ebiseera ebisinga ng'omukyala bwe yajja n'abuuza nabbi sallam nti maama wange afudde naye afudde alina qada alina okuliwa ennaku ze yali mu ramadaani nabbi yasooka mubuuza nti araaiti law kanat ala ummiki dainin akana taqdihi laha yamugamba nabbi sallam nti olaba oti nga tanamuddamu kibuuzo olaba otya singa maama we abadde afudde alina bbanja ekitegeeza nti ebbanja ate kkulu nnyo ery'omulala ontegedde bulungi singa maama we abadde nabbanja wali badde oli musasulira qala kadhalika fasumi ala ummik
nabwe ekyo maama omukole ki muliyiri musiibire muyiririre ennaku ze ezamukola ki bannange kikulu nnyo okuliwa abantu balowooza nekibo bwe kiyita biba bikoze eki biba tebinnagwa nalyo liba bbanja dainun ala daini ogenda otuma matuume mabanja ku kuba ekibo kyatteeka mpajje rukumi min arkani lislaami so omuntu bweba tosiibye ng'ate tibakuliyidde ebbanja ogenda nalyo fiivi matika mu nsingo yo bwomanyi bwogenda okubita ebyamaaso g'omuweezi wa Allah subhanahu kitegeeza n'abaana bano tubatendeke kakati olese abaana tolese baana naye olese byana naye ng'ogenze n'amabanja ago batigomya abantu ku kyalo ogenze n'amabanja ago ani agenda okugakusasulira olese baana bagujubanira mu maali naye ng'olina amabanja byo gamba nabirabako kakati maama waffe oba yali amabanja ago mabanja ate ffe tulina okugamusasulira nga mwana yakyogera ku muzadde yaffe byonna bijja mu butasomesa baana n'abaana obutaba bayigirize nabutaba bagonvu byonna tubijja waka omuzadde gwateekateeka omuzadde yalina okutendeka abaana buli omulaga nti eno duniya it's everything buli kimu kyonna ekyo kyoba olina okufeesinga bonna ogenda bifeesinga ne tugamba okutuukiriza ebintu by'abaddu bannabi bakubanja tuukiriza amabanja g'abantu omusajja yaliko sayidi z'ebutambalayo recently byalina ku mawulire awo obukedde omusajja yali sayidi z'ebutambala eyo yafanga bamubanja essente miliyoni 7 n'emitwalo 40 waliwo yazimuwola naye yayimirira mu mulyango n'agamba nti keetonye kagwake temugenda kumugjawo kumuziika nga nkyamubanja temugenda kumugjawo muziika nga right ye era tavunaano baazisonda awo abaaliwo ne bamuwa mitwalo agamba 10 naye ow'omusanvu gwe bataasondera ow'omusanvu miliyoni 7 ate abantu gwosuubira bonna abali ku mukolo bazze kusonda mabanki obola abamu tebaagala na kuziika baga nti ate bagenda kutuzzaawo nti ate tusaba kasente nti ate biki so abantu bateekeddwa kyekimu ne kiri era ekitamiza abantu okuziika okujja okusondera omufu okitegedde bulungi abamu tebaagala kuziika lwa nsonga ezo ate ogenda kuddaawo nti ate mugulireyo abantu obuugi nti ate banaye muleeteeza akasawo k'omuceere wawulidde ate enva ate biki kati abantu abamu bye bibagana okukola ki okujja okuziika hapu ey'okuna kye bayita alwasiya aw alwasaaya ekisuubizo ekisuubizo kirimu emirundi ebiri mu Luganda ekisuubizo kya mirundi ebiri waliwo alwasiya eddaame alwasaaya omuntu kyaba yalambira omuntu kyamusuubiza ekisuubizo otegedde bulungi singa oba omuntu gwe wasuubiza mathalan neŋŋamba nti muganda wange nina nemaali nina emmoloka zange ziringa 3 naye ate sizikozesa nnyo singa kukozesa mmoloka 2 naye eri njagikuwa inshallah njagikuwa kansu maaso awo nsuubira njagikuwa byokati inshallah njagikuwa emmoloka ondagede bulungi naaba nga nkusuubiza emmotoka njikusuubiza emmoloka yange njagikuwa si kweyama ekyo si kyeyamo njagala omuntu ategere ekisuubizo n'ekyeyamo nkisuubiza era najja kiwandiika n'akiwandiika mu ddaamire n'aga nti bannaye gundi musuubiza ki emmoloka yange ekisuubizo ekyo kituukirizibwa omuntu n'agamba nti bannaye nti obugagga nina bungi nnyo naye bwe mbanga nfudde mu maali yange eno gundi mumuwangayo gundi mumuwangako ku byobugagga byange ontegere bulungi awo ewava omubaka sallallahu alayhi wasallama waliwo hadithi ya Saad ibn Abi Waqas Saad ibn Abi Waqas Allah tabaraka wa taala yamugisa n'obulwadde obulwadde bwali bw'amaanyi ddala hatta akaada yamuta yali anatera n'okukola ki n'okufa Nabi sallallahu alayhi wasallama fazaarahu n'amulambula wajadahu fi haali shiddatin n'amusanga mu mbeera enzibu nembeera mbi nnyo nga mulwadde muyi faqala ya rasulallah kyabamugamba nti omubaka Allah subhanahu wa ta'ala inni rajulun ghaniyun ndi musajja mugagga kasente weekali naam wala yarithuni illa binti wahida nisina musika mulala yenna okujja ku kawala kange akamu bwe kati afa atasaddaqu bi thuluthai mali ebibiri byokusatu by'emaali yange mbikole ki mbisaddaake faqala sallallahu alaihi wasallam la nabbi namugamba nti nedda ekisoboka faqala athuluth
kimu kyakusatu faqala alayhi salam wa thuluth qala thuluth nabbi namgana nti nam kimu kyakumeka kyakusatu hadithi yali mpamvu faqala wa thuluth kathir naye n'ekimu ekyokusatu kingi nnyo lwaki nawa n'ensonga min antadaa warathataka innaka intadaa warathataka aghniyaa khairun mazima gwe saadi okuleka abasikaabo nga bagagga nga beeyagala kyekisinga obulungi khairun kyekisinga obulungi ku duniya min antadaahu maalatan yatakafafuna nnaasa okusinga lwonaabaleka nga balinga lonsa basabiriza busabiriza abantu bebakubira emiranga mu mizikiti au kama qala alayhi salam hadithi yali ya Sa'd ibn Abi Waqqas nabbi namukkiriza namuga nti mali obo boogaba wakiri kimu kyakumeka kimu kyakusatu kitegeeza nti omuntu asobola okujjamu ekimu ekyokusatu naye naga nti wa thuluth kathir n'ekimu ekyokusatu kiki nekitulaga nti ne mu hadithi nti omuntu era asobola okujjamu ekika wansi w'ekimu ekyokumeka ekyokusatu asobola okujjamu ekimu ekyokumeka ekimu ekyokutaano ekimu ekyomukaaga mu maali ye ontegedde bulungi okusobola okukisaddaaka eri obuki eri obusiraamu oba okuyamba omuntu yenna gw'aba ayagadde okuyamba mu maali nga saddaaka ntegedde bulungi so ekimu ekyokusatu mu maali yo abasajja abagagga bangi omuntu abeerawo nga mugagga naye ng'abantu be bali bubi bangi abagagga tubalabye naye ng'abantu be bali buki nga wogamba nti oyo muganda wa gundi muganda wa gundi nga tegundi tulaba yeyeevuga nga gundi ye tulaba mugagga okigudde ebyo bannaye tubyewale nofa obadde toli musaddaasi mulungi naye olw'okufa Allah olw'okuba akugezeseza n'obulwadde n'ogamba nti emaali yange yonna ngigabye ogamba weerabidde n'abantu bo nti baavu beetaavu okubanga obayamba bw'oyitegeddwa okuyamba n'emaali ogamba nti ogiwaddeyo eri obusiraamu ku nkomerero y'obuki y'obulamu bwo ekyo si kituufu abasiraamu tulina okukitereeza okugaba ebyobugagga byo ngaoyagala obigabe byonna olw'okuba olaba ogenda okukola ki nti omanyi tuba n'emitima emaali yange bano bagyeyagaliremu ate nokijje nga oba muli bamaama banjawulo oba famire nga nnene bano emaali yange bagyeyagaliremu nabbi yagamba nti khayirun kyekisinga obuki obulungi bobo bolaba abo bolabanga ababi okugyeyagaliramu kubanga ogenda bafunako haqqi mmeka bbiri esookera ddala y'okuba nti obawadde ebintu byokusaddaaka obasaddaakete ebintu ekyokubiri silatu rahmi okuyunga oluganda olwo lwonaaba oleseewo ng'oluyunze kyetuyita sadaqatun wasila hatha huwa ogenda kusigala nga okoze osaddaase ate n'oyunga ki oluganda ate nga Allah atukubiriza okubanga tuyunga enganda zaffe tulagide Sheikh ensonga esembayo gyesembayo ng'ate abantu gye tukulembeza buli wonna wooliraga illa man rahima Allah okuggyako Allah batinya ennyo basaasidde nga kwa 100% ogenda kusanga a quarter of one on 100%. Ka quarter, not even a quarter. But a thumunu, that is an eighth of 1%. Kimu kya munana kyemu ya ku kikumi ya ku buli kikumi ogenda okusanga nga be batono abatuukiriza ebintu bino. Ekisookera ddala kye twasooka okukola kwe kuvumirira amateeka ga sharia. Buli lwe kiyingiramu ebyenfuna ng'omuntu ayingiramu agamba ebyo totubuulira tugende mu kooti era abasiraamu obeewuunya noga ya rabbi mwabalina constitution nga te constitution ni gavumenti yennyini egirikoganizinga sharia olwo twabirabako emabega fakti byatuuka ne ku TV naam bashekhe bajja ne bagaba emaali bamaliriza omuvubuka omugo ogemuka n'abagamba mufulume mugende nze musika eno ennyumba yange hasbunallahu wa ni'mal wakeel n'abagamba yose kyonna nga temukkiriziganya tugende mu kooti ate ebyo byava mu kooti ate byalinayo by'okusinga bino kibakigeza nti abantu tulina okubasomesa esookera ddala okutya Allah ko kulina okubaba mu mitima ne bamanya ne bakkiriza nti Allah yatugabira Allah waba asazeewo kyasazeewo kyekituufu tekisobola kubanga kisukkakaawo olwo abalala bakola olukujjukujju ne bafuna bye baafuna naye tebaabifunamu yadde n'akatimu ate bawangala bamaliriza besse bo bennyini byebiri mu mafamire kulogagana kwetta kwawukana weewalana
buli kimu makooti myaka 5 myaka 10 bantu bali mu kooti bawoza bakugabana bintu ne bafa n'okufanga ebintu bisigaddewo ne bagenda mu munasakha bandibadde bafuna kyafunye buli omu n'akikozesa ate bebekalubiriza lwaki bekalubiriza mu kugabanya ebisuka obusika buno tulina kye tuyita babul munasakhat omulyango bayita babul munasakhat gwe mulyango gusinga obuzibu bwe gutya nti first priority y'abantu abalina okufuna emaali buli lwe bakeereyesa okugaba emaali eyo abaliwo okugifuna emitendera emirala negikola ki agisembera kankuwa example nze bwe mbeera nga nze gwe taata wange mathalan taata wange ofudde naye nze nina baganda bange ffe tuteekeddwa okusikiranga abaana naye ne twekeereyesa ne tugaana okugaba ki tudda mu ntalo tugaana okugaba ebintu ebyogagga okugeza nzadde ne bali bazadde nze nfudde ate nvuddewo naawe noofa n'abaana ne basigala ne bali ne bafa abaana basigaddewo abaana nabo ne bagaana obbigaba ne badda mu nkaayana nabo ne bazaala bazzukulu bannaabwe olaba kati ogenda kutuleesinga ove otuukira ddala paka ku jjajja asembayo yali nannyini ebintu ebyo ogabire abaaliwo mu mutendera ogwo wadde baafa ojje mu mutendera ogwo ate ogende mu matabi mu baana abazzukulu kiwanvu nnyo nga gye nkomeza ate ng'ogenda okwetirula wano waffe mu Uganda 100%, not even 1% or a quarter or an eighth, naye 100%. Byonna gy'oligenda okugaba ebyobugagga ogenda kusanga nga ogenda okugaba byabajjajja maana tetugenda ssanga mu mali ya bali mu munasakati bali fresh bali mu kumali yebabega ate jjajja yali alina bifuna ate tulanya ettaka lyejjajja wallahi byebiriwo naye ki tuganya okugoberera constitution Quran tugikirizaamu kiki tugikirizaamu bimu ebintu bigaana ebyaloma nti okkiriza Allah oyagala toyagala bw'oyinza ogaana n'okikubako ekifuba leero n'olowooza nti owangudde naye nabugenda keera enkya still ejja ku applying ejja kukola kati gwofeesinga eggwe nga gwe Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumugamba ate simanyi kibagenda abagaana eyo oba bino tubyogera twagala buli omu bimutuukeko abantu abagaana eyo gaba ebintu mu mateeka ag'obusiraamu simanyi kiki beesiga kubanga Allah eswala z'osala Allah yaziraalika nazikuteekako nazitika omubaka nazireeta okusiiba kwosiiba Allah yakola ki ye yakuteekako yakulaalika zaka gy'otoola abamu ekirungi alhamdulillah era tusabanyo baganda bafa basomesa ku zaka bagende mu maaso eriyo abantu bagenze bapiikinga waliwo ka improvement akatonotono newankubadde nga abasinga tebannajjumbira ensonga ey'okubiri ey'obufumbo era nayo bukyali bufu weetaaga okukola ki newankubadde nga okugezaagezaako akatono era olabawo enjawulo weekali naye ensonga eno nayo twagala tugiggomeze nga bwolaba ebyo ebyalaalikibwa mu Qur'ani bwe biri ne bino biva mu Qur'an ate ekyenjawulo Allah kennyini abantu basoma mathematics twasomanga fractions an eighth ne musoma 2/3 ne musoma half ne musoma ki naye ekyekuwewunyisa bw'osoma Qur'an yensibuko yaabyo Qur'an yensibuko ya fractions mathematics ati ye mathematics olwo era Allah subhanahu wa ta'ala emaali eno mu kugigabanya yagigabanyanga mu fractions kyova olaba tosobola kumanya ofuna kyenkana ki okujja ku luvannyuma lwakutula kwabo ababitegeera ne bakola ebibalo ne bagamba nti kati gwe okusinziira ku kino emaali yo gyolina okufuna yenkana bweti ontegedde bulungi ekyo bwe kiti bwe kiri ne tuvaawo nga tugenda mu maaso ezo gundi hukuku etaano tuzimaze nkugambye nti haku esembayo gye bayita at-tawrith oba al-mirath yesemberayo ddala kisima tutalika biri byonna ebina bikoze eki bijiddwamu kyetwagambye nti bakiyise farudhu olwensonga mulimu ebyetteeka ebiteeka okusooka okukola ki okugibwamu oluvannyuma ebisigadde nebyoka bigabibwa bannannyini byo kakati olwaleero emaali ogenda kusanga nti omuntu bw'afa abasika be basooka kwegabanya
ne balyoka bajjukira nti taata yalina ebbanja abambamanya ne balyoka batandika okujja oluusi ne bagabana n'ebitali byabwe ne bagabana ebitali byabwe bano ababibanja ne bakola ki ne bajja taata wamwe nali mubanja kino emmotoka eyo taata wamwe nali nagimukola ki nali nagimusingira oba nali nagimutteresa owulidde ebyo byonna bina bigenda okujjawo ng'olwedde mumaze okukola amaki amanyanga mumaze okwonoona ontegedde bulungi sheekh n'olwekyo ng'ogjeeko ekyo kati kitugenda tubadde tunyonyola kibayita almirath awo tugenzewo obugenzi okunnyonnyola atalika katumaleyo tugambye nti almirath katugende kibayita faraid awo nabona tubadde kunyonyola kigambo kita emigabo ebyetteeka katugende kibayita almirath obusika ng'obusika almirathu fi lugha yutlaqu bimaana al-irthi kibayita mirathi kyekiyitibwa kigamba al-irthi okusikira omuntu masdar waritha ashay'un wirathatan wa mirathan wa irithan kiva mu kigambo nti yasikira ekintu okyegedde yasikira ekintu yaddira mu bigere amakulu yatwala ekintu kuba bwe tunatusoma obwannannyini bino byonna tujja kubituuka kulaga abantu nti asikidde ekintu afuuse nnannyini kyo otegedde bulungi ومعناه انتقال قنية عن غيرك من غير عقد nga n'ekigendererwa mu kyo kwe kuba nti ekintu ekiri valuable kikyuka ne kiva mu mukono gw'omuntu omulala ne kigenda mu mukono gw'omu ne kigenda mu mukono gw'omuntu omulala min ghairi aqdin nga tewaliwo ndagaano amakulu si bya ttunzi bwe tuba tulimbya ttunzi nkubiriza kino aba kino si bya ttunzi nti kubya ttunzi byetaagisako endagaano nti nkuguza emmotoka nze Sulaimaani nguzizza Muhammad emmotoka essente bweziti nedda bino si bya ndagaano lwaki si bya ndagaano kubanga eyabiraalika Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna yabimala dda ye yesalawo okusalawo kwe n'agamba nti emaali erina kugenda mu bano balina kugifuna bwe bati kyovola tewetaga ndagaano naye kibaga nti intiqalu shay min ghairi aqdin nga tewaliwo ndagaano okyagede wala ma yajiri majira al-aqdi wadde kyekyefaananyirizaako n'endagaano wayutlaqu bimaana era kiyingiramu mu makulu agagamba nti al-mawruth ekisikirwa ebisikirwa amakulu ebintu omuntu byakoze eki byabaalese ebisikirwa abantu wa huwa almalu au shay'i almuntaqilu anil mayyiti liwarathatihi min ba'dihi binasabin au sababin nga by'obugagga ebiva mu mikono gy'oyo afudde ne gigenda eri abantu be ab'ekika kye oba abayinza okuyingirawo olw'ensonga tujja kutuukayo waliwo abantu abakusikira nga bakikakyo ne wabawo abantu tujja bamanya nga tutuuseewo ne wabawo abantu abakusikira nga waliwo ensonga lwaki bakola ki nga takulinaako kakwate naye nga just ensonga si musaayi si kakwate ka musaayi naam nga waliwo ensonga ebaleese okuba nga bakola ki nga bakusikira naam kyava agamba wa asluhu mawruthun era agambye nti ma'khudhu min al-baqa ebyo bibagabana bitwalibwa mu bintu ebisigalira kibayita ebisigalira wa huwa al-mawruth al-haqqu al-mawruth byebyo ebintu abantu byakola ki wal mustahiqu lil mal bil irith yusamma warithan omuntu ateekeddwa okufuna ebyobugagga byo ng'ofudde n'abigabanako bwe bayita omusika gwe tuyita omuki omusika njagala kati abantu bakitegeera omuntu ateekwa okugabana ku byobugagga byo ng'ofudde bwe bayita omusika kitegeeza ki nti buli mwana yenna bw'oba ozadde katandikire ku ky'abaana kuba kubamu kubasika nga bwe tunaatuuka obbanyonnyola njaba banyonnyola naye kana first priority abaana b'ozadde bwe baba nga bali bamu kubateekeddwa okufuna ku byobugagga byo biri kitegeeza nti babaliwa nti baki basika buli mwana aba musikaawo kakati awo kiba kijjamu kuba ffe tubadde tuminaana entegeera yaffe atugamba gundi ye musika waawali gundi ye musika waawano gundi ye musika waawano era ng'emmaali eba evudde mu mikono gy'omuzadde oba emikono gy'omufu yonna bagissa mu mikono gy'ono yamanyi tasurifu ya yagabirako banne enkuwadde kapiki wenkuwadde akamotoka nzikaliza ayina ennyumba eno yange kati emaali ya musika bagigabira musika kiba kitegeeza nti kibujjo tukikola mu butamanya nga tuzeeko mabega katono we tuvudde tunnyonnyole ne tugamba mu busika muno mulimu ebintu eby'enjawulo ekisookera ddala okumanya emigabo abasika gye balina okufuna okumanya ensonga lwaki
balina okubifuna akibafuna ontegedde bulungi segera n'okumanya baani abateekwa kakati gwagenda okugaba ayepaatiiseko nti kale gwe musika osinzidde ku ki kwebyo ebisatu osinzidde ku ki tusigala tukyebuuza naye otwagala okyebuuze gwabigaba oyitawa mukwesisi mu byonna byonna byetwogerako ogwawa awo nno wensabira waliwo hadithi mpanvu naye kangisome abantu bagitegeere hadithi eyo egamba mu kitundu kyayo nabbi saa sallam agamba fi muakhirihi mu nkomerero ng'egenda okuggwayo agati warajulun qada linnasi ala jahalin fahuwa fi nnaari njiddamu eyo kooti waliwo ebigambo ebisooka waggulu mu hadithi naye nabbi agamba warajulun qada linnasi ala jahalin yalamula omusajja yalamula eri abantu naye nga byalamulako tabinaako kumanya yeteekereteekere omuliro gwe wakuyingira muki awo nno wensaasira munnange bannaffe be bayita abakulu b'ebika kuba tubakozesa nnyo ne mafamire ag'abasiraamu abagundiivu oliraga nti omukulu w'ekika yagenda otugabira wetegedde njagala oteeka ebibuuzo bisatu ku mmeeza omukulu w'ekika oyo agenda kugabira mu kriteria ki mu ngeri ki agenda kuyita ku muteeka ki okugabira ebyobusika 2 agenda kuwa byenkana ki 3 akakasizza atya nti olimu kubaki kubasika abaffe ebigoberedwa nga bwe tuzze tubyogera waliwo byagoberedde abimanyi kati kiba kitegeeza kati mulimu ebikase ebiina abakulu b'ebika nga basheekhe kati awo tugambe nti bo beesiimye abo bye bayingiddemu abo tebali mubali mu hadithi ebajjeemu warajulun qada linnasi ala jahlin kiba kigeze ono ya ali ala ilmin barakallahu fik oli aba ayingidde fima ala ilm mafhumu almukhalafa mafhumu muwafaqa omuntu aba asobola okubanga ate yazze nga alina okumanya wadde alina ebya bakulu b'ekika naye ng'agoberedde sharia kyekola ki ennamula entuufu fala basa bidhalika segeza tusindika abantu tibaddeyo basome obusika bw'obusiraamu mu butuufu bwabwo balyoke bayimirirewo okugabanya eki bw'oba ng'oli mukulu wa kika ng'oli musiraamu nga wandiyagadde okubeera nti ogabanya emmere kubanga obwo obuyinza obusika bwa Buganda bwe buva bawa naye ate obusika obwo obusiraamu nabwo temwerabira nti ate eno ddiini erina amateeka agava eri Allah subhanahu wa ta'ala whereby tulina kukulembeza amateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala tuleke tuzzeeko ganagaffe ab'oku nsi ompulidde bulungi akati awo abantu njagala beetegerezeewo nnyo nga tumalayo bine nga tubayo taarifu kino twetolodde nnyo ku taarifu y'obusika definition z'obusika agambye walmirathu agambye nti walmirathu kye bayita obusika istilahan twali tubadde mu lugha mu lulimi olw'amateeka ag'obusika okusinzira ng'abasajja banna ilmu alfaraid bwe bakiarrafa bwe bakitunyonnyola batugamba nti huwa haqqun agambye nti huwa ilmun biqawaidin fiqhiyya wa hisabiyya ye irimu eyo oba kwekumanya okwo okutulaga oba okutulaga amakulu okutulaga obukenkufu bw'okubala oba bwe bukenkufu obw'okubala ontegedde bulungi yurafu biha almustahiquna lilirth obukutumanyisa baani abateekwa okuba abasika wama yastahiquhu kullu minhum na buli omu kyateekwa okufuna wa asbaabi istihqaqihim nansonga lwaki bateekeddwa okukifuna wa shurutihi n'obulombolombo obugoberera nga bwe tujja obusoma mu maaso wa mawani'ihi n'ebiyinza okubagoba okimanyi nti wadde oli mwana wange olina ebisobola okugoba n'otaba omu kubafuna ebyobugagga byange okimanyi nti wadde oli taata wange okimanyi nti waliwo ebisobola okugoba n'otafuna ku byabugagga byange wadde gonzaala ebyo byonna abagaba babimanyi kyetwebuuza tuve ku bagaba ebyo byonna byonna tulaba abimanyi obadde obimanyi kiba kitegeeza nti gundi gye tuliko omulaba gwe tuliko guli sensitive era kekadde akatuufu ak'okuba nti tugutunuulira kubanga tubadde ne dimandi nnene mu busiraamu mazala tekirimu endala zonna tuzisoma naye waliwo sheekha omu yasindikidde message infact tubadde tuli wano nga tuli ku musomo kinabikaawo agamba bwe tuba mizikiti bwe tubaayo nedduruusu zino bbiri zino zo bazidduka abasiraamu naam simanyi gwe kwata darusu
darusu y'eswala, darusu y'okusiiba, darusu y'obufumbo, ezo bazijjumbira bazisoma. Darusu ya bino ebintu byonna ebiryoka ebitwala nti biryoka bya bulijjo. Kati ebintu ate ebiri ahakko okuba ebya bulijjo ne tubidduka. Ebino bibiri ntubyesamba. Bugweteeka darasa ya Qur'ani mu muzikiti badduke ojja sigaza abasoma abo. Sheikh tuli mu lockdown tetukyasinkagana okujjako abatono naye ne ku WhatsApp tusaako emikutu egisomesa Qur'an ojja kuba ne ba student basatu basigadde nga balaba bulabi. Kati eyokubiri yeno erimu gye tuliko butandika bajja kugamba tetubitegeera. Yes mu ntandiko nyiza obutabitegeera naye obeera mu class from the beginning ng'ojja ogoberera olaba ne bakunnyonnyola kino kiri bweki olabira ddala nga ojja otambula mpola. Mathalan tosobola kubuukira Qur'ani mu makkati nti osome. Era olina kutandikira mu yasaruna n'ojja mpola n'oyiga enjatula tajwidi n'ateera n'osoma n'olanga n'ebyosoma bikunyumira. N'oli kuyingira Qur'an. Kati ekyokulabirako twali tusoma irimu ng'eno kuko nti kino era sigenda kikulimba. Era sijja kini babaganda ye irimu yasinganga okunsumbuwa. Naye bwe natuulanga n'ensoma ne babimpitiramu baganda bange bwe twasomanga nabo Babadru Basheikh Golo baani Basheikh Kuswayi kati nga akunnyonnyola ekintu n'akizza mu live examples n'akikira ku sowaani nga byangu nnyo. Kati so eno biri mutwetaaga tugimanyi ffe ng'Abasiraamu kuba ogenda kwetaaga entalo zonna ogenda kwesanga entalo zonna zetulina mu families zaffe zigenda kuggwawo takunu munqati'a zonna ziva ku bwa butamanya ku bino. Kati mulimu abantu omu ku bo tugeze yasomya kuti n'abatuuza n'amagamba bannange emaali y'abantu baffe bweti ne bweti tukigabanye abantu nga bakwata ettaka liri awo litudde terina kirikola myaka ku myaka ne maadhalika abaana babwe baavu bo bennyini baavu naki tetugamba nti balitunde naye mugabanye ebintu by'obusiraamu ebirina okugabanyizibwa abantu babeere nga bantafaa nabyo begase nabyo baleme kufa baleke emigabo gyabwe akhi kubanga oba bulyaza amaanyi era yenna bwe kinaatuukako nga walemera hakki y'abantu nga gwalemeddeko bagenda kuvunaanyizibwa gwagenda okuvunaanyizibwa ku yawmul qiyama byonna ebiddirira. Ate ekyokubiri Sheikh kino kankayiseewo waliwo omuntu ng'alese alaamye nga n'emigabo ng'alaamye bulungi alhamdulillah newakubadde nga babamba obusobosobyo obutonotono naye omuntu alaamye n'alambika nti bannange nze gundi oweegundi ebyewega byange bye bino abaana bange bye bano baana bange buli omu afunanga omugabo gwe okusinziira nga shariya bwebanga emukoze eki bwebemugabidde abaana ne bagamba apaana ate nga kirabika nnyo nze ebyo tetubikkiriza ebya shariya ffe twagala byakyenkanyi oba omaze okuva mu busiraamu completely omanyi kyobaotegeeza kaddemu ako omuntu singa omuntu agamba ekyanaga nti bannange emaali yange egabanyizibwanga mu busiraamu nga shariya bweragira era abaana bange mwenna buli omu afunanga omugabo gwe nga shariya bwebanga emugabidde abaana ne bava ne bagamba nti apaana kintu kyebika nnyo ku saidi y'abaana abawala n'abaana abalinzi abamu abaluvu mu by'obugagga n'ovaayo n'ogamba nti nze tetubikkiriza ffe tetwagala bya shariya ekyo nkirabyeko mu maka mangi ffe tetwagala bya shariya ffe twagala bya kyenkanyi wakiri tugende mu kooti owulidde oba omaze okuva mu busiraamu kiddamu obusiraamu oba obuvuddemu toyawukana na muntu agambye mbutuufu Allah tali feya atugabira bubi ekyo kitegeeza amakulu mangi Allah si mwenkanya obanga kyotegeeza amateeka gano gonna nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti agamba nti omuntu yenna alimbise etteeka lyonna mu Qur'an ekintu kyonna kyonna aba amaze okukaafuwala obusiraamu bwonna aba buvuddemu completely. Kiyinza okulabika ng'ekyangu oba ng'ekiwawufu naye ekigambo kizito ddala kiba kigeza nti abantu bangi bavudde mu busiraamu nga tebamanyi. Omulala yagamba nti mwagala kyenkanyi oba mwagala shariya subhana malik kugamba ani agamba nti shariya yo teye hada huwa completely oba ogambye nti ebya shariya si byenkamunkamu kiba kigeza tukyalina omulimu munene nnyo okusomesa abantu kubanga amazima gali nti situjja kugamba nti oba kyoba kye twali tetunnasomako akati nnyo ke tulinako ebintu tuba tubiraba mu ngeri ya kifuula nnenge
naye otuula waliwo twali mu class Dr. Abdul Hafiz n'atusomesa nasooka nensiikira nga ne byansomeseza nga ndaba sibitegeera naye nga kyayogedde kiikyo nali nkiraba nze kyesulise bwekiti subhanallah waliwo yagamba ku kigambo n'agamba nti singa abantu baali bamanyi nti Qur'ani, singa abakyala baali bamanyi nti Qur'ani yabafe balinga nnyo maadhalika bye basinga n'okufunamu bandibadde bagyekwatako nnyo sheka tugenda kutunula ku kibayita jahiliya inshallah bandibadde tebacomplaining balibadde tebacomplaining singa bamanyi obusiraamu gye bwabajja okubassa ku mwanjo abakyala balibadde tebako ate nga bibainako ne evidence ne wane waffe byali bihappeninzeewo ko mu Uganda lwakuba nti bigenze bikola ki buli okumanya lugenze kusaasaana ne bigenda nga bikendeera. Naam, so tumaleewa nga tugamba nagamba nti kyebayita tarika njagala kinnyonnyola omuntu ebintu omuntu byakoze eki byalese agambye nti huwa ilmun agambye nti huwa haqqun qabilu litajazzu kyekintu ekyo ekikirizwa okutemwatemwamu kyekintu kyesobola okutemwatemwamu ne tugabirako portion bwe liba ttaka nti alese yiika kyagundi muweeko bweti decimals west kyekibagamba haqqu qabilu litajazzu ekintu ekikirizwa okubeera nga kikola ki kigabanyizibwa ontegedde bulungi ate nga thabata limustahaq ngati kigenda eryoyo ali eyekakasibwa okuba nti alina kikola ki okukifuna baada mauti man kana lahu dhalika oluvannyuma lw'okufa kwoyo abadde nannyini kyo ontegedde bulungi nagamba nti liqarabatin bainahuma olw'oluganda tekyoseza olw'oluganda olubaawo wakati waabwe au zawjiya oba obufumbo au ilwala oba okununulwa oba ennunuzi ontegedde bulungi ekitegeeza ensonga 3 azituwadde nti ekintu kyetugabanya tukigabanya nga tusinziira ku nsonga ezi ensonga esooka alqaraba au ennasab omuntu gwogenda okusikira oteekeddwa okubanga omwinako oluganda okimanyi nti waliwo abajja okusikira nga si bamusaayigo najjo ne bamuleeta okusikira naye nga si waaki kino no kiyingiramu ne bano abaleeta abaana nga bajja yeepaatiika ku muntu nti ono yazaala aba however abantu tutegeddwa okubeera natahadhar era tujja kutuukira twegendereze nnyo kubanga okusiba abaana era kitegeezo oyinza okuba wayitayo ontegedde bulungi abantu oli abazunga ku DNA bazunga ku ki lwaki beewala abantu kuyingiza mu famire batali ba famire zaabwe kutwala bintu byabwe obusiraamu bwakitunuulira ateekeddwa okusikira ateekeddwa okubanga wakikaakyo ekyo ne bannaffe bakikkiriza abatali basiraamu era bakigoberera ensonga lwaki obadde olabanga ebintu byakafeero nga bikola ki biri awo ku media nti abo balese si baana be nti ate nebisigadde nga babadde obiwulira lwaki balwanirira nasabu balwanirira lulyo balwanirira kika bagoberera musaayi emali egende muki ekyo obusiraamu bwakigoberera ekyokubiri azawujiya obadde okimanyi kino no kiraga omulamu omukulu nti bannanga omuntu obufumo temukitwala nti kintu kyakuzannyi azawujiya omuntu the moment bimujaradi la aqdi kasitamu wowagana bwe bati endagaano n'erume y'obufumbo wabeera wazzeewo alaaka ennene esookera ddala okubeera nti mufuuse ekintu kimu ontegedde mu mbeera zonna ekyokubiri mubeera mufuuse abasikiragana omwami asikira mukyala we omukyala asikira omwami we ku by'obugagga ontegedde bulungi era omukyala bw'afa omwami alina omugabo mu maali ya mukyala we omwami bw'afa omukyala alina omugabo mu maali y'omwami we nkankuzeeyoko katono ku TV okwo kuzze kulakibirako ebintu bingi nnyo abantu ne babayo family maadhalika nga ez'obusiraamu nazo mweziri maama ne taata basezaala bagobaganya muwala waabwe olwokuba mutabani waabwe yafa n'aleka ebyobugagga ne bagobaganya mukyala we nti agenda afumbirwe bamuggyako abaana mu bintu byaffe bibyani yabikuwa ate nga abamugoba tebalinamu namugabo abamu kwaliko basisita b'omugenzi kwaliko abasister and brothers ab'ekikanga bwe bamanyi kuba omuntu bw'afa obusiraamu bwaba priority ebuzza eri omusaayi gwe eri ekika kye okubanga kye kirina okumusikira naye era mu kika tugendera step by step tuprioritizinga waliwo abasooka abadda omitendera
mitendera nga Allah bwe yagisengeka si buli omuntu muyolerera ekika kyonna kyonna kigenda kusikira muntu omu nedda bano bwe babaawo waliwo abatajja bano bwe babaawo nga bwe tunaalaba gye tulaga inshallah n'olwekyo abantu bateekeddwa okuba abagendeza nti mu bintu Allah bye yalaalika yagamba ekika ky'omuntu ekika kitegeeza we musaayi gwe omusaayi gw'omuntu guteekeddwa okuba nga bwe gumu kugufuna ebiki ebyobugagga bye ekyokubiri ateekeddwa okuba nga omuntu ayinza okufuna ku byobugagga bye bisababu olw'ensonga ng'oyo guba wawasa ensonga ereese okuba nga afuna ku byobugagga bye lwa bufumbo ekirala alwala kino kyaliwo newankubadde nga tekikyaliwo naye amateeka gakyaliwo kuba kiyinza okuddawo kye bayita okununula obununuzi butya edda waaliwo obuddu omuntu yabeeranga omuddu mu mateeka agafuga omuddu mu busiraamu omuddu talina property kasitaba ku owning if you are a property already oli kyabugagga kya muntu ekitegeeza gwe tolina property kuba whatever you own is for your master buli kyonna ky'oba olina kiba kya mukamaawo kyalingawo naye tekikyaliwo naye nga tomanya kisobola okuddawo kuba amateeka gakyakolaki gakyali so muzimu ku nsonga ezivunisa omuntu bwe yataasanga omuntu n'amugja mu buddu yabalibwanga ng'owooluganda lwe yamununula okumutaasa obuddu bw'okimanyi oluganda luzze ku lw'okununula okuva mu buddu oluganda kintu paati ndala naye obuddu buno okununula omuddu kwagerageranyizibwa n'oluganda teri asobola kunno kinga omuntu okujja mu kkomera n'akujjala nga tibana anzijeyo simumanyinako naye ne baganda bange tebasobodde kunnunula ontegera bulungi so nebakigeraageranya n'oluganda nti omuntu anunudde omuntu okumujja mu busika tekyalinga kyangu omuntu yalinga wa bbeeyi ng'omuntu okwata ssente ezo nga Bilal ibn Rabah we yanunulwa Abubakari n'amugula bwanana kubanga Umayya ibn Khalaf bwe yamanya nti Abubakari yayagala okugula gundi Bilal ibn Rabah n'ayongeza ebbeeyi n'akubisaamu emirundi esatu mu maali amulemese naye Abubakari n'agamba nti yali mugagga n'akwata essente n'agula Bilal ibn Rabah n'amuta so kye bayita wala kwe kununulwa okwo kwe yamununula obusiraamu mu kwebaza ono omulimu gwakoze bwamuwaako portion ku byobugagga by'ono gwanunudde nga bw'aba afudde asobola okumusikira ku biba bisigalidde that means nti singa emaali ebawa eri abantu abagenda okusikira ebyobugagga byo mu byoluganda lw'oyo yaliko omuddu bwe baba nga tebagenda kumalawo bya bugagga ebyo nga tebiggwawo ebyo bisigadde biweebwa yaliko mukamaawe oba yamununula ontegedde kyekimwera ne mukamaawo asobola okukuta n'akujja munagamba nti nkutadde enkwejjeereza era sigala kitambula wiki ekimu ombeera efaanako bwetyo nga tuvuddeyo eyo katumalirize taarifu tugamba nti wasumiyat alfaraidu biilmi almirath faraidu ntula lwaki bagiyita faraidu nsonga mulimu emigabo nga bwe twagirabye kati batugamba lwaki amannya gano abiri gakozesebwa gayatiikirira nnyo faraidu mirath lwaki emigabo ate giyitibwa obusika kyetwagala okumanya batugamba li annaha tabhathu fi lmirathi walirthi olw'ensonga tubhathu fi lmirathi walirthi olw'ensonga nti emigabo ginoonyezebwamu ebyo ebirekeddwa omufu ontegedde bulungi negiryoka gifuuka emigabo agambirwa tubayinu alqawaidu alfiqhiyati walhisabiya allati tu'rafu biha almustahiqu min alwaratha nekikyakoma okwo nekitwongera okubeera nga kitumanyisa amateeka n'okumanya obukenkufu obukwataganya n'ebibalo ebyo bitumanyisa okumanya ani ateekeddwa okufuna naki kyateekeddwa okuba nga afuna wa shuruutu liistihqaqihi mu asbaabihi netumanya obulombolombo n'ensonga ezibasembesa wa mawaanii n'ebibagoba oba ebibagaana yastahaqqu kullu warithin ebisobola okukakasa oba okugjamu omuntu ila akhiri dhalika min al umuri almutaalliqu bi irthi wa tawrith n'ensonga endala zetuyinza okugoberera era ezetaagisa okubeera nga tukola ki nga tuzimanya wekikwatagala kuki mu bufunze ekyo kibadde ala nahwi ulamai ilmi alfaraid okusinziira ku bamanyi bayirimu eyaki ebyobusika adila tujja ziraba mu maaso kuba zetaaga okunnyonnyola naye njagala omuntu engeri yetuli mu kunnyonnyola njagala nkuwa ekifaananyi kye bayita obusika kyeki oluvannyuma lw'okumanya obusika buno nga bwe tuze tubunnyonnyola okusinzira abamanyi bwe bazze babunnyonnyola twagala tutunuulire abaffe bw'ogenda okwetegereza obusika buno ne buno bwe tugamba obuliwo kubanga waliwo ensonga eri gy'oyogedde n'ogamba nti oli yagamba nze musika nze nina obbagabira ebyo tubyawulirawa ku bino kati nno tugaziye n'akadde kennyini keeko kennyini ketulimu kiba kitegeeza nti bweba introduction twakatambulako layini eki
emu twakatambula kwa line emu ekitwadde twagala tutambule mpola step by step bongere okutegeerera ddala baganda baffe bategeere obusika gye buvudde bwe bulwa ebibugibwamu baani byonna bina insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kati njagala omuntu ategeereze n'emmanga obufunze omuntu waliwo kibayita jahiliya period. Naam. Abasoma Islam bakima period of ignorance ekitabo ekiseera ekyobutamanya ebyo waliwo ebyaliwo waliwo obusika obwaliwo. Naam. Gye bayita period of ignorance kitwale ebiseera nga nabbi tannakola ki tannatumwa ekitegeeza nti yaliwo naye nga tannatumwa waliwo enkola eyali ekozesebwa eyali egobererwa mu mbeera y'obusika bw'ova eyo waliwo kye bayita obusika olwaliro buliwo nja kuwekeza mpo ng'obwa Buganda ne kingdoms endala ontegedde bulungi abamu ku bagoberera obusika obuliwo olwaliro tumidda min jahiliya babujja mu buli obwemabega ontegedde bulungi olwaliro yakugamba nti nze musika yasinzira ku busika bwa Buganda bwebogerako ne wabawo ne bubayita obusika obw'obusiraamu olwaliro bwe tutambula nga kyekinyusi kyaffe kiba kitegeeza ezo types zetugenda okutegeera naye kiba kitegeeza nti biidhnillah tugenda zisindika ku lwokuna oluddako lwe tujja okutandika okubanga tuzinnyola naye tuzirabye nti waliwo obusika obw'obujahiliya waliwo obusika obutambulirako kati wetugamba nti obwaffe obuliwo kati mu mbeera eza bulijjo n'obusika obw'eddiini busiraamu naye nga gwe atulaba eyo n'atuwuliriza twagala nnyo otegeere obusika bw'eddiini busiraamu bwe buliwa kubanga udkhulu fi silmi kafatan obusiraamu tulina obuyingira tubukole ki tubugweremu twawula obusiraamu ku biki kubisigadde ekirala kyenjagala okutegeeza omwana ali yatuwuliriza abamulowooza nti amateeka tugeewola si gaakwewola olwaliro waliwo eddiini gye bayita busamize olwaliro waliwo eddiini gye bayita n'abasigadde bakatholiki balokole baki banaswana n'abasigadde naye tulina eddiini gye bayita buki muleme kwewola amateeka amalala kugayingiza mu buki mugoberere obusiraamu bwammwe mu butegeere. Mashaallah. Naam Sheikh, tugenda kuba nga tukoma wano biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Olunaku olujja olunaku olujja insha Allah tugenda kubeera nga buli lwakuna abayetaaze okuba nga yeeyongera okumanya kuzimu kuzirimu ezatulamira owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era nga yazoogerako ebigambo ebikulu nga Sheikh wali tutangaaza ku bigambo ebyo ze zino leero gye tugiyita unveiling gye tuggyeko akabubi oba gye tubikkudde oba gye tubanjuliridde eyitibwa ilmu al-faraid irimu ekwatagana ku bintu ebyobusika ate nga tulina okuba nga ffenna tugimanya kuba ffenna tugenda kufa naye n'oba ofudde nga oli muvubuka bakusikira ekyo naye kimanye biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Insha Allah tujja bba tutandikirawo omulundi oguddako nga tulaba types za ebyobusika insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh, tulabe n'obujulizi insha Allah tujja kutunulira obujulizi oluvannyuma lwa types ezo nga tubaze okuba torch n'ekifaananyi then tumuleetera obujulizi okuva mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam okuva mu Qur'an ekitiibwa n'okuva mu kwegatta kw'abamanyi omuntu afune clear view ne live examples nazo tuzireete inshallah. So nsembayo amannya nga nze Umar Sulaimani Kasule n'abategeeza nti nkolera mu association emanyikiddwa nga Jam'iyyatu Istishara al-Islamiyya lil-Mirathi fi Uganda yite Association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Kibiina ekyo kyavaayo kubanga kibakola ki kibalungamya mu nsonga zino. Osobola okugoberera emisomo gino tugiteekako ku Facebook gibaako ojja genda ne ku page tulina Islamic Inheritance page weeri ogenda bugenzi ku Facebook no Sam Islamic Inheritance oba oyinza okugoberera omukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Al Hadiya capital A eri capital A Ero H A D I Y A H ojja kuba otuukayo bulungi emisomo ojja kubanga ogisangayo tusinkana olunaku olujja insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukumaliriza abeere nga tugaziiza tusaba Allah wekitiibwa tuteere emaali yaffe atere embaraka twanguyirize byonna byonna bye tutambuliramu atwanguyirize embeera ze tutambuliramu ne ze tuwangaaliramu abaana baffe abatufuulire nga balungi bazadde baffe abalwadde Allah abeere nga abawonya abatufaako abeere nga abagaziza kabuli zaabwe abayingiza ejjana naffe abakyaliwo atongere okumanya atongere okutegeera n'okwagala eddiini y'ebusiraamu era tuba tutuuse okuba nga tumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala atujjule nga tuli mbakkiriza abasiraamu abagenda oyingira ejjana ye insha Allah subhanahu wa ta'ala.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعة